Oluvannyuma lw'embeera y'emisolo okulinnya enkandaggo, abasuubuzi beesuula mu jjulume ne baggalawo bizinensi zaabwe sabbiiti ewedde era katono abasiraamu babulwe ne we bajja ebya ssava bya Yidi. Wabula bano beekuba mu kifuba Yidi emala okuggwa, kyokka olunaku lw'eggulo baasimbukidde mu giya era ne batandikira we baakoma ne baggalawo ekibuga bwe batyo ne balangirira ennaku 7 nga tebaggulawo, ekintu ekitanudde Minisita omubeezi owa Kampala Kabuye Kyoffa Togabye okusisinkana abasuubuzi bano n'abakulembeze baabwe okusala entotto ku butya bwe bayinza okutereeza embeera, anti olwatta omwami Nalumanya bakubuuza lwaki tewayogera era ono alambuludde ebizibu ebiruma abasuubuzi. Mu nsonga zaabwe ziri nnya. Ensonga esooka guno system e collecting omusolo ba system ekunganya omusolo eya IFRIS bo bagamba esigale ku borderline ku makuba gayingiza ebyamaguzi mu Uganda awamu ne mu makolero naye ereme kujja ate abasuubuzi gye bakolera business. Ensonga ey'okubiri egamba enkola eno egandawazibwe eteekebwe mu Luganda kuba oba mu nnimi abasuubuzi ze bakola ki ze bategeera, kubanga eri mu Lungereza ate olukakali ennyo actually eri mu Lungereza olw'economics olw'ebyenfuna kakati basajja battu tebabitegeera ate mu ngebwe batabitegeera bado bannaffe ne bakozesa omukisa ogwo okubanyigiriza. Kati ensonga ey'okusatu bagamba omusolo guno ate era enkola eri ey'okugupimira mu kiro yakobyewo. Kati beebuuza bwe baba batunda olugoye tebalupima, kakati omusolo bagubajjako nga baguteeka ku minzaani ng'apima sukaali. Minisita Kyoffa agambye nti n'ensonga y'okukozesa obukambwe obuyitiridde esaana ekolweko so nga ate n'engassi esalirwa abasuubuzi naye eyitirira n'obeera ng'agula poloti. Babakozesa obukambwe obuyitirivu ennyo, bakambwe ennyo basinga n'ekkonyi. Kakati bagamba bannange obukambwe buyitiridde, twagala okuwa omusolo naye okutulugunyibwa ziba kukoze eki kuyitiridde. Engassi naye eyitiridde. Omuntu olwaliro bw'agenda ne bamubalira engassi milioni 2 enkeera asanga 6 enseerekera 12. Kati bagamba n'engassi yokka emazeewo kapito yaabwe, kati ekyo kyo ne balaba nga kyetaaga nakyo okwogerwamu. Pozi n'ensonga bamusiga nsimbi Abachina ate nga nabo kati baafuuka batembeeyi, nakyo kizibu ky'amaanyi eri abasuubuzi. Bamusiga nsimbi Abachina ate abatutte bizinensi paka ekyannamukaaka oba bannaffe gye bakolera. Kakati bo bagamba oba bamusiga nsimbi bino bajja baseetingewo amakolero, bo bakome ku makolero ate ne Munnayuganda afuukeyo omutunzi w'amakolero oba ajjayo ebintu byaki mu makolero. Kakati naffe tusobole okwongerayo awo kubaali bali ku nkola egamba ono alya n'oli alya yemmere ekola ki yemmere egenda. Wakati mu bukuubagano obwaliwo abaffe bo banaateebwa oba baakuvunaanibwa. Era ekyo kyo tugenda kikola naye abaakwatiddwa baakwatibwa okusobola okukugira ate obumenyi bw'amateeka naye tugenda mubabawa nga ate bwe twetegereza entambula zaabwe era bwe banaddamu okulaba nti baagala kumenya mateeka ng'okwokya ebipiira kuba abamu abaakwatiddwa basinga babajjena mu ndeeba eyo nga bagenzi bano n'ebipiira bajje bookye. Saagala muntu aleeta fujjo mu kibuga kyange, ebirala byonna mubikole temuleeta fujjo waka wange. Gwe bw'oba olina obukwemulugunya sigala wali paka wonoolaba omukulu. Abamu baagala nti tomala kulaba mukulu, it is okay, naye saagala kulaba kipiira totema koolansi sente nyingi ze tuteeka mu kukola enguudo ezo. So ayagala okukola effujjo nja kukutereka, ayagala okuleeta ebintu nga byakuteesa nja kukuwuliriza. Abasuubuzi bano abalinga enswera enkubeko bayaayaana okusisinkana omukulembeze w'eggwanga Generaali Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaabulwa naye nga banaamulaba. Bagenda mulaba bagojoole ensonga kuba ensonga zino bwe zizze waliwo ensonga nga naffe tetusobola zeemalirawo nga twetaaga omukulu akole ki azikwataganyimu. Zino ez'okusumulula abasibe ezo tuzimalawo kubanga tetwaba ku tenti ki twabadde tubakugira kukola misango. Naye ate ensonga eno ey'omusolo guno oba ey'enkola eno pulezidenti yeetaaga okuteekayo eddoboozi lye atulagira ekyokukola. Newankubadde ng'okwekalakaasa kugenda mu maaso waliwo abasuubuzi abaagala okwenoonyeza ekigulira Magala Eddiba naye ng'ate batya bannaabwe bo bakole batya. Mugende mukole tebabatiisatiisa ngenda bawa obukuumi. Naawe atayagala genda kukola kasita osigala ewuwo sikulinaako mutawaana naye bw'okomawo n'okera ku makya okujja mu kibuga ate oyonoone ebiri mu kibuga nja kudiiringa naawe.
Ssentebe w'ekibiina ekitaba abasuubuzi mu Kampala Thaddeus Musoke Nagenda alambuludde ku kyabasuubuzi okudda ku mirimu. Abatono bagamba tuggulewo, abangi bagamba tusigale nga tukyaguddewo tulabe president. Kati naffe abakulembeze engalo zaffe zibeera nsibe. Bwe tugenda ku majority oba democracy nga bwagamba, kitegeeza abasinga bagambye tugira tuguma olunaku olumu terutta mu mwana tugira tusigala ewaka. Bo bennyini batulungamye basalewo kubanga bizinensi zaabwe ffe tubakiikirira bukiikirira. Eky'omukisa omulungi minisita atubuulidde n'atukakasa tugenda kulaba president era lisiti ezo zikolebwako zimuweerezebwe. Nagenda asabye abasuubuzi okukuuma emirembe basobole okwewala obutabanguko. Naye tusaba abasuubuzi baffe bakuume emirembe. Okwekalakaasa kuno tekukwetaagisa kwokya bipiira. Sigala ewaka, lindirira communication eri official okuva eri secretariat yakasiita oba ebibiina ebirala ebyabasuubuzi kyokkiririzaamu. Wano abasuubuzi bongedde okusaba omukulembeze w'eggwanga akole ku nsonga zaabwe mu bwangu kubanga be bayimirizaawo eggwanga. President takaluubizibwa asinkana abasuubuzi. Omusuubuzi yayimirizaawo eggwanga. Omusuubuzi omusolo gwasasula gwe gukola enguudo gwe gugula amalagala mu ddwaliro weewaawo tegaliiyo. So tugamba takaluubirizibwa asinkana omusuubuzi amubuulire ebizibu by'alina mu bizinesi. Bano baagala basooke beebuuzibwengako ng'emisolo gino teginnaba kubangibwawo. Webanga ereeta emisolo ng'egyo sooka yite ng'abasuubuzi beebuuzeeko generale si kulaba muntu kinnoomu because tulina ssente za njawulo ezikola. Waliwo emitwalo 10, waliwo ow'obukadde, waliwo ow'obuwumbi. Era nga tusaba omusolo gwo gudde mu factory ffe tusigale nga tukola bulungi. Omukulembeze w'eggwanga asuubirwa okusisinkana abasuubuzi bano ku lunaku olw'okutaano atunule mu nsonga zaabwe era nga nabo balwesunze nga mbaga. Naye abaffe ensisinkano eno enaavaamu ebibala oba basigale mu mbeera eyakyotannalya tokyesunga. Fred Chris Kisawo, John William Ogenda be bakusakidde emboozi eno ku lwa BTM TV Community Report.